Kwaniriza nate ku lunaku olusembayo olw'omwezi ogwa January kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogw'okutuusaako nze Rose Kigongo Simwanga. Ag'olunaku olwaleero nga tandise ne Mwoyo gwa Gwanga ono abulidde akakiiko ka Paalamenti ak'ekiseera akanoonyereza ku vulugo ali mu kittavu ky'abakozi nti abaddukanya ekittavu kino eby'okukolera bannansi abaterekayo ensimbi babivaako dda nga kati bakolerera mbuto zaabwe nakwekkusa. Katulabe bibadde mu kakiiko. Job Richard Matuwa alumiriza abaddukanya ekitongole eky'ekitavu ky'abakozi kya Nssf okuba n'ebigendererwa byabwe ebyokwekusa ne basiga ensimbi z'abakozi mu bintu ebitaza magoba eri bannannyini nsimbi era nti mpitirivu zoolekedde okufiirayo. Matuwa yasoose mu kakiiko akakulemberwa omubaka wa Mbarara South Bwiino empaka akaateekebwa amyuka sipiika okunoonyereza ku mivuyo mu kitongole ekya Nssf era nga bwadde ekyokulabirako nti abakulu mu Nssf kasasanya obuwumbi 1251 okuzimba amayumba gatundibwe n'ekigendererwa ekyokugaguza abakozi wabula nti ebbeeyi gye gatundibwa teri mukozi n'omu ku abo abatereka mu kittavu kino alina obusobozi okugula amayumba ago. Housing estate project in Lubowa, 2,700 housing units are planned to be built there. They have completed 300 of them, 300 units. None of those houses can be afforded by any of the savers of Nssf. Agambye nti amayumba gano gatandikira ku buwumbi 200 n'okweyongerayo nga tewali mukozi azirina. How much are they? 3 billion, 2 billion, 1.5 billion. I politely inquire if my good members of this committee could also afford a house of 3 billion in Ugandan economy. Matuwa awadde ekyokulabirako ekirala eky'ebizimbe okuli ekya Temangalo n'ebirala byagambye nti Nssf yabisaasanyaako ensimbi z'abakozi wabula tebirina magoba ge bizza eri bannannyini ensimbi. Penson Tower, 500 billions have been already spent there, not completed since 2006. Temangalo, billions locked there. Agambye nti projekiti zino ezisinga obungi zaakwama ng'ensimbi z'abakozi zifiirayo bufiisi. 1 trillion 251 billions 600 million, making 7% of the 17.88 trillion locked in real estate. That is white elephant, not bringing return 20 years down the road. Matuwa era alumiriza Senkolo wa Nssf eyawummula Richard Byarugaba nti aliko ebitongole bye yattiranga ku liiso n'abisonyiwa ebbanja ery'ensimbi ez'abakozi ebitongole ze byali bimaze emyaka nga tebisasula mu kittavu. Uganda Railways had accumulated 9 billion of savers money. Honorable Chair, this money was waved off by the former MOD of Nssf. Ono era abuulidde akakiiko nti ebitongole bingi okuli n'ebya gavumenti tebiteekayo nsimbi z'abakozi nga buli mwaka ensimbi ezisoba mu 200 ze ziteekebwa mu kittavu. UBC here, UBC TV across here is holding 48 billion of the workers not given to Nssf. Honorable Chair, this is obscene. Oluvannyuma akakiiko kasisinkanye ekitongole ekigatta abakozi ekya National Organization of Trade Unions nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Okero Musa ng'ono naye akiggumiza nti projekiti ezizo ziteekebwamu ensimbi z'abakozi zeetaaga okunoonyerezebwako. Bano akakiiko kabasoyeza ebibuuzo ku nsimbi ezibaweebwa ekittavu nga ne gye buvuddeko baaweebwa obukadde 80 bo ze bagamba nti zibayambako okunoonyereza ku bakozesa abatasasulira abakozi mu kittavu. Which is in the interest of promoting Nssf, we can partner, and that is how they facilitate not to. Going to request for all the minutes of your meetings, all the requests of all the sums of money you have received from Nssf. Rachel Nakasino Bedlutale, Beba Kusakidde Gulire lino.